mu mawulire ge tulinawo dictator Amil azzeemu n'agwawo ekigo akatambi akamusudde kenkuleetedde wano nga Chosen Becky abaana agamba bafaanana ewaabwe w'omwami gye baakamuwasa ebigambo ebyogerwa nti abaana bano balabika nga abamusiba musajja bino bigambo ye kennyini abyeyogeredde wulirizamu vidiyo eno. Bane twebaza balamu baffe abatwagala nga tebalina kye batwagalako tubaagala kubanga tubaagala nebuuzanga mutima lwaki nzala abaana abalungi ebiiso byasenga I love you ebiiso byasenga njagala oddemu owulirize wabula nsaba osookola kinge waliwo kyengenda okuba nga nkujjukiza era nkulage obutuufu bwa kino Amiri enteekateeka za DNA alabika nga naye ali mu kuba nga azoolekera singa aba ayagala amazima mu bino wuliriza njagala oddemu okawulize kati nnyo small time. Bane twebaza balamu baffe abatwagala nebuuzanga mutima lwaki nzala abaana abalungi ebiiso byasenga I love you ebiiso byasenga ayogera ku muganda w'omwami omupya bino biresewo ebibuzo bingi nnyo ne bireetawo ate ebigambo ebyayogerwa ate abantu ab'enjawulo waliwo munywanyi w'omwami ayitibwa dictator Amil mwamulabako ku interview emu yagikola n'omwami gwe bayita Kachumbali TV njagala ogenda oginoonyeeyo yagamba nti omwami ayinawo okubuusabuusa naddala ku mwana asembayo ane n'omwana addirira imbu era mbu omwami yagezangako okulaba nga abibikira wadde nga tavangayo mu lwatu kukyogera naye mu bubba eyo omusajja oyo yakola interview yayogera ebigambo bino era nga bino bireesewo emberebeza ku internet. Can you okugeraageranya muganda w'omusajja omupya ku mwana ate owa ex wo ensonga eyo ereeseyo ebigambo bingi nnyo wakati nga ebigambo ne audio zaayogerwanga nti omukyalo ono yali abaligambu oba kategedde bulungi nnyo ensonga zikyakute wansi nawagulu. Amiri musajja mulungi era wakitiibwa era wagonjebwa naye omukazi ye buzibu. ne Chosen Becky ebbanga ki Maze ne Chosen Becky ebbanga liri mwaka nga 6 kubanga nziya mutwala mu Nick Products nga temunaa kumumanya mwenna aba TV abaani zeroja nziya mutwala mu Nick Products wa mukulu Kirangwa Joseph omanye kati njogera mazima era oyo wino wengendo bawa olwatuka Amiri agenda e Buddo bali bafuna mabutakanya nani ne mukyala we Becky akangendeko wa e Buddo nabeko ki ku baana batuuka e Buddo asooka ayingira mu nnyumba jua waliwo gate kati yasanga waliwo omwana avuggula ebintu wabweru yayingira naye kitegedde naana mukuyingira ne Amiri we yatuukira ne bayingira siga nti yakonkona ne bamuggulira nedda wayingira mu nnyumba asanga Becky atabula kacyayi asiise wali amagi Amiri agamba nga Becky alinga alina gwategekera agamba oba bibye yagenda obirya waliwo mutabani we omukulu bamita Ether yoyo waroni ngambo waloni inako zali Masaka eyo yamulwaddemu ngali Masaka namugamba mutabani we Ether ngagamba taata we Amiri taata anko Kadiru ali mu kisenge ko Kadiru abuuza omwana wange byamabyasa ko Amiri abuuza okakasa nti Amiri agenda mu kisenge bagenda mu kisenge asanga senga gala akoze ki yebase awujjaddeko amubuuza atandika dde okubeera wano kati no yagenda mu kisenge ono nadduka omusajja mukulu ate oboolyawo ayitibwa dictator Amil ali mu katu oluvannyuma lwa muganzi we mukyala we ate oboolyawo eyali ex ayitibwa Chosen Becky okola akatambi akatabudde abantu ku internet ono yavuddeyo n'awaana famire n'agamba nti bamwagala ate bafaananira ddala abaana abalungi agamba nti ebbanga lyonna yazaalanga ebyana ebiri beautiful banaye alina abaana abalungi Chosen Becky awo omusaayi khalas omusaayi go amaanyi go mangi nnyo abaana bali so beautiful and handsome baboys balina wabula ono ekyasinza okuba nga kyewuunyisa abantu era ekireesewo ebibuuzo bingi nnyo njagala ombulire mu comment section ddala abaana bano bamusajja wakati nga ebigambo byogeddwa sayidi eno singa gwe obadde dictator Amil kiki wandirowoozezza olw'ensonga nti abaana babiri abasembayo nkugambye munywanyi we yayogera mu kamera ku Kachumbali TV n'agamba nti abaana abo naddala asembayo oyo aliko ebibuuzo bingi nnyo ayinza okuba nti bannange Chosen Becky ndoza mukyokutijja bamuwe bwa president kutijja linge award kati ne family yonna agifudde ya TikTok ejjo yabaddeko ku mbagaawo amisekajja we yatuuse bannange ne bamwaniriza ng'omukungu bannange musajja kyatayagala ebyo
mwami Sekajja naye yali obutaala yali abwagala naga waayinze waneno wafiira muloge balina okunteeka mu butaala yatuuse nga bamukubira bukubizi mu ngalo omusajja nali ayina ensonyi naye yafuna omukazi mbalangu kati ne mulamu naye ndabye yenna kwegamba abafamile bagudde mu bintu Chezeni Becky aga bannange banafu mulamu anjagala ate talina kyanjagalako ani agambye kati mulamu naye bamumanyi nti mulamu wa Chezeni Becky ekyo nakyo kiba kimuweesa obubonero kyokka nno Chezeni Becky kuno ku nsi buli muntu abeera alina kyakwagalako omuteeka mu butaala ate nakasente era omuwaayo kati yabadde birthday ekyogamba nti just wamuwishinze happy birthday bagala mulamu omugagga. Salamu alaikum agati nakalembe omusemi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa ky'oba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075275 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Si wa musajja Dictator Amiru era awo ate abasingayo basinze ne bakonda ne basonga ne bagamba omukyalo ono yadde omusajja agamba nti yalinga abaliga here and there bwabanga agambye nti abaana bafaanana ate basenga baabwe current one oba bafaanana abaami baganda b'omusajja gwalina essaawa eno gwatazaalangamu yadde omwana ate ebibuzo bibaluseewo ne byebuuliza ddala ne bagamba omukyalo ono yandibanga baali baalabagana ddala n'omusajja ono awo wetuli olunaku olwo simanyiko ddala oba mu comment section oyinza kubanga oŋŋamba ki wakati nga omusajja ebigambo byongera okwolekwa nti owamma omusajja ye yasooka n'asika ebbali imba omukyala yali atambula nnyo awo wetuli olunaku olwaleero njagala ompe comment yo ate kweyo ensonga tusobole okuba nga tweyongerayo nadduka naye yesu yambo ezikooda atandika ddi okubeera wano nawulirako dda nti obeera wano osula wano watandika ddi namuga afuluma nkwagala emirako n'obukakafu obusinga kwabo tubanavayo nebagamba kiki obukakafu mbweyina waliwo n'abaaliwo era ne bakosa amiri kitegeera okuba nti saavaayo kujja mu mawulire naye nga waliwo era abaaliwo okuba temubimanyi kitegeera naye kati ku luno amiri kyemmanyi wanawa muntu nga atudde wansi n'alowooza tasobola kuddiŋŋana ne Rebecca. You said Becky has 4 kids. Ayina abaana basatu. Buli mwana ayina daddy we. Bana babiri. Kyengambye Amiri owokubiri amutwale ku DNA. Owokubiri wani? Owa Amiri amutwale ku DNA. Owokubiri. Ebyo muwala eyazaala mu mmikire ngamba Jesus Christ. Ngaye muwala yandibadde n'abaana bawava muno. Basebo ne banyabo mu ddyo mulaba akatambiko oyo omuwala ayagala mmikisimu Stefani. Omuwala omubalagavu alina amannya amalungi eriiso lya ndege ne bagamba nti ayagala mmikisimu Stefani. Balina omwana kati baazawukanye naye n'omwana mulaba nti abakyala abasinga mugende muzaala mu buvubuka ebiseera ebisinga obutali serious olwokuba nti buli mu butaala ne bubalekawo ate ne bwe mubuyingira mu mayibo jja bubalekawo. Omwana tikitoka gweyagala essaawa ziro ng'akyali muvubuka akuzannyisa wabula ogenda kumuwa ezzadde ng'ogenda kujja ku tiktok era okaabire banno nti omusajja azinye esimanyi mukazi azinye emikono gyange gyonna agimazeewo omusajja yansuulira abaana saite abalabirira omusajja tampa buyambi. Omwana omuvubuka ba tiktok abamuwulira simanyi basefuku simanyi bakimanyi kikeni simanyi mikisimu Stefani abulawo those personalities bemulaba nga ssaawa zino gwe omuwala okyagwira abo abavubuka tebakulya ssente nti ogenda kumuwasa oba nti agenda kufumbirwa oba ogenda mumufumbirwa magenda kujja ewaka wammwe akyali tebakulya ssente. Zezo accidents emugenda okukola mugenda zaala birthdays mulituuka okufuna omusajja ow'ensi akutwala nga mulina abaana nga basatu mu busajja osajja nga buno ku tiktok oli omuwala badde asaana kidaala we namulabye tasaana kudda ku tiktok tukaabira omuwala omugoggoofu
kati ozadde muvubuka ngo okimanyi tayinza kukutwala abo basimaati gwe yandibadde n'abasajja ng'abaana bawava muno babyemuke eriiso ndega amannyo nakulabye omwana omulungi naye ng'oli kasajja akasidiki kewazaala negamba jette era kwongera nkubulira depth yene ensonga kati ye honorable Nambooze atabukidde mama Baby Gloria. Baana mmwe olunaku olwaleero olweggulo lwaleero omukyala Betty Nambooze avuddeyo n'awandiikira mama Gloria ebbaluwa nga nnene nnyo nno ddala ng'amugamba amunenya engeri gye yeeyisaamu ku media mu bannamawulire ku kikwatagana n'omukolo gw'omwana we ogubaddewo ogw'okwanjula. Era amugambye engeri gy'oli okweyisaamu si nnungi kuba oswaza kitiibwa ky'omwana wo okitegeera. Amugambye ebyo byonna by'oli okwogera oli ebintu bibirira kuba bya private naye gwe obireese mu mawulire ebyo ebintu byogerebwa abasenga b'abaana wabula si ggwe. Bana yawandiisa ebintu bingi nnyo. Amuwandiikiddewo ati amugambye Dear Mama Gloria, I'm writing to express concern about your recent behavior surrounding your daughter Gloria's engagement and upcoming marriage. While it is in nature to be excited about this new chapter in her life, your actions seem to be crossing boundaries. Amugambye kirungi okuba omusanyufu, kirungi era osanyuke, naye okurosinze boundaries like oyise we wandikomye. Namugamba as a public figure, your words and actions have an impact of your audience. However, it's essential to respect their privacy significant period in their lives. Sharing immarital details about her relationship, marriage, plans, gifts received may be exciting for you, but it's not necessary. It's not necessary. Appreciate for public consumption. Banange. Amugambye ebirabo bye bakulidde ekirungi oli musanyufu wasanyuse nnyo naye tekyetaagisa kuyitawo ate. Tekyetaaga kujja kubinyumiza public nti nno bakulidde kino bakulidde kiri. Oyiseewo. Baana mu awandiisa ebintu bingi nnyo ngera bibatirawo mu bennyini mu bekoleki. Mu byesomere naye nga bingi. Amugambye kaneno in our culture parental aunt plays a significant role in verifying the bride's virginity. On the morning after the couple first night, kituufu ekyo kintu nange njukira bakingambako embuzi bagireeta mu kuwundi ku makya after the wedding. Nange ndabyo iye amugambye embuzi bagireeta anti w'omugole yagireeta ku makya. Ng'awo omugole omukazi n'omusajja basuze babiri omugole n'amanya nti omuntu ono abadde virgin. Ne maama alibyewanira bibine wana omukazi abimulangidde bwe byeweewaana nti omwana we simanya ali virgin byogera mu public. Senga we yalina okubimugamba bannange. Amugambye in the concept of kwanjula, a goat is often brought as a final for amawemukirano, which implies that the couple has had premarital relationship or the Bible is not a virgin. This gesture is not a celebration of vital, but rather an acknowledgement of a mistake and a sign of regret. Mama nyabo oba kyava omukazi embuzi agigabye. Why? Kuba agambye kyo bakireeta mu kwanjula gabanga amawemukirano tekikkirizibwa. Kiba kitegeeza nti omwana baamulya dda kasita embuzi we bagireeta mu kwanjula. Badia ebintu bingi sigenda kukola video mpanvu naye kankateeke wano akantu mukeesomere. Bannansi bamubuuliridde ne mu Bayibuli nti ng'omusajja Josefu we yawasa omukazi Mary ne bakola ki ne baawukana ne bakola divorce teyabireeta mu mawulire kubanga omukazi yali lubuto. Gwe tosobola kusoma Bayibuli n'ola n'amuterawo n'ennyiri. Bannange katulina reply ya Mama Gloria naye bibadde ebiwanvu baddiya. Mwe baana mmwe uno malaya ensajja ono mwana mulenzi awangalira UK mu London naye nga mwana mulenzi tatambuza semudondo lyeresa atyo. Mwana mulenzi alina abakazi bannange
komenti agenze namukolera video awo akozesa Habi naye account yagikyusizza amanya oba Habi 8 biti byabadde akozesa mwana mulenzi mu comment section nga buli omwa mukaba aina bakazi nga 108 bannange mwe bakazi mwe mutukola mutya mwana mulenzi aina abakazi mu UK aina abakazi mu Uganda aina bannange kyokano mwana muto naye mama Sempebwa Imurani naye nga ku TikTok okozesa manya ga Habi biki naye nga kyeko gakyusizza kikyonoonya ki abakazi nga bakaaba mu inbox abakazi bayitirira bannanga alimanda bisizaako biki komenta video kulaki ogijjeeyo